الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tuibaza Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba sala n'ebyengira ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne basahaba n'ababagobera enkola ye ila yawmi ddin. Tweyongerayo n'eddarasa yaffe mwe twejjukiririza amakulu g'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Nisa, wansi w'omutwe ogugamba nti eddembe ly'abakyala. Twakoma ku aya yakumeka mpozi 22. Naam, tuli ku hurrimat alaykum ummahatukum, aya yakumeka 23. Tufuna gitusomeramu tutandike. Ani agitusomeramu kati n'akazindaalo kalungi ejja kuwa nani rijali jangu Asan jangu Osman abagenzi bagala عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. نعم، tweyongerane aya yaffe tetukyali mu kukolako tafsiri. aya Allah subhanahu wa ta'ala
abakyala bakkirizibwa okuwasa n'abatakkirizibwa. Aya mwe yatunnyonnyolera Allah subhanahu wa ta'ala abakyala baagaanibwa okukola ki? Okuwasibwa. Twalabako bameka mpozi? Naam. Musiraamu. Naam. Twalabako musaafu. Bani? Twakalaba abakyala 7 abatakkirizibwa kukola ki? Wasibwa. Musango nga tugasseeko bakyala babataata oba tebalimu? Bakobe balimu. Kakati aya tugiddemu speed nga tukoma we twakoma. Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga tubano bakyala batakkirizibwa kuwasa. Abatakkirizibwa kuwasa. Abatakkirizibwa kuwasa. Ani awasa? Tebakkirizibwa kuwasa. Kale abakyala batakkirizibwa wasibwa. Namba 1 mu aya ummahatukum. Bani? Bamama. Bamama muyingiramu ne bani? Wa inaalawna ne bani? Muyingiramu bajjajja. Jajja mukyala Usaidi Emeka bitegerekese. Bajjajja mukyala bweba Allah bwe yatulaga nti bamaama batuzaala tebawasibwa, kitegeeza ne bebavaamu tebakola ki? Wa banaatukum, ne bawala bammwe. Wa in alawna oba wa in nazal. Wa banaatukum wa in nazal, ne bawala bammwe n'okukkirira. Okukkirira mantegeeza bebazaala. Muwala osinga azaala omulenzi, mulenzi n'azaala omuwala, tokkiriza omuwasa. Oba muwala osinga azaala omuwala, tokkiriza omuwasa. N'oli omuwala bwazaala omuwala, n'oli omuwala bwazaala omuwala, n'oli wa in nazal paka. Wa banaatukum wa akhawatukum, basista bammwe, banyinammwe. Basista bayinza okuba nga banyinammwe mutaatawo oba mu maamawo. Bayinza okuba banyinamu mutaatawo ne maamawo, oba taatawo yekka oba maamawo. Wa in nazal, n'ababavaamu bonna basista bammwe, n'ababavaamu bati bonna baziizibwa. Bani ababavaamu? Bayinza okuba nga bafuddemu abalenzi ne bazaala abawala, temubakkirizibwa kubawasa. N'abawala bennyini bazadde oba bo ne bazaala mpaka. Wa akhawatukum wa ammatukum, era Allah subhanahu wa ta'ala n'atuziizaako basenga. Bani? Basenga ffe. Senga ye sisita wa taatawo, siwe ki? N'ababafaanana. Bani abafaanana? Basenga ba maamawo ne basenga ba taatawo. Bategerekese bonna bayingira awo. Basenga abo tokkirizibwa babasa. Nabo basenga baabwe, nabo basenga baabwe era tokkirizibwa bagirese. Kutaata nani? Mukyala n'omwami.
senga wa taatawo agwawo ne senga wa maamawo ayimini wandi mwagala kungi ne senga wa maamawo naye agwa senga wa sengawo gwe ngamba tuli ku senga wa sengawo naye agwawo ne senga wa taatawo naye agwa kategerekese mubitegede wa khalatukum sista wa maamawo siye maama muto naye takkirizibwa kukola ki wasibwa bitegerekese njagala olabe wenagambye nti n'okukkirira newe sigambidde kukkirira sinagambako nti basenga okukkirira weguli basenga okwambuka weguli tewali kukkirira oyambuka buki kusengawe tokkirira kwazaala kategerekese wa khalatukum bani bamaama baganda babamaama baffe tetukkiriza bakola ki bawasa oba kukaza baganda bamaama agambe abamutima abaki alidako oba togamba kiraki muleka yogere sitegedde kyogamba basira darasa mugiwambye beewo njagala kutegeera kyogamba senga ayimini maama wo muto muganda wa maama wo takkiriza okola ki obadde oteeka mwani muna muganda wa maama wo ayinza okuba nga muganda webagatta taata oba muganda webagatta maama bitegerekese tebakkirizibwa awaneka حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم كل بطان وبنات الأخ بوالبا مغاندا ومرنز بوالباني بامغاندا ومشي ومرنز بوالبي نابا بفامو بنا وإن نزل muganda wa mulenzi bw'aba alina omuwala tokkiriza omuwasa n'oyo omuwala bw'alizaala omuwala naye tokkiriza omuwasa igwe ko gwe tuliko ntegerekese wa banatu lukhti yenamba musanvu bawala babasisita baffe abaana babasisita baffe abatuyita bakojja bengamba abakuyita bakojja ababasisita tolonooza bakojja abalala zengamba bana babasisita tugamba nti oli wansenene olwakojja si bengamba ngamba omwana azaaliddwa muganda omuki omuwala tokkirizibwa kukola ki kumuwasa wa inazali n'okukkirira ne bebazaala kuggwe abantu bameka musanvu abamanyi bagamba haulai sab'a abantu abo musanvu hunna almuharramatu min annasab bebazizibwako okuwasa mu kikakyo kategerekezaako namugamba ki
oyo tugenda mulaba oyo si wa kika abaffe mutegedde abatuziizibwako okuwasa mu kika olw'omusaayi abakuziizibwako okuwasa olw'omuki olw'omusaayi kyekika kati kitegeeza bino bye tuli mu kwogera biri mu kwawukana ne bye tubadde tumanyi kubanga gwe ekikomanyi kyante nga ne bwona ogende busoga n'osanga owente ojja kwefuula nti oli bulaza si bye tuliko abakuziizibwako okuwasa mu musaayi obategedde asooka ye maama bawala bammwe basisita bammwe si musaayi maama muwalawo sisitawo sengawo si musaayoko maama muto si musaayoko muwala wa kulazawo si musaayoko muwala wa sisita si musaayi awo bebakuziizibwako kati gwagala tuwa aliwa mu musaayi gwayagala naye tuteeke mu musanvu ani alinayo baalaba abagwa mu musaayi nga bandisaanye okubawa kati osinatuukayo njagala odduke nti ŋŋambye maama wakuzira okuwasa n'okudda waggulu ntegerekese bajjajja bulezo gate jjajjala kati muwasa ntya bakuyita ate si mwami tokkirizibwa muwasa nenkugamba wabanaatukum bawala bammwe n'okukkirira wansi wa akhawatukum bawala bammwe n'okukkirira wa akhawatukum basisita bammwe n'okukkirira wa ammatukum basenga bammwe n'okudda waggulu okudda waggulu bantegeeza basenga b'abantu abo era naawe okategeeza wa khalatukum bamaama abato okitegete wa in alawna n'ababali waggulu bamaama baabwe nabo abato ntegerekeka wa banatul akh bawala bani babulazawo n'okukka wansi abazukulu muvaamu ab'abaana nawe tobawasa wa banatul ukhti n'abaana abawala be bazaala basisitamu wa inazal mpaka wa jukira twalabe nga Allah yatuganya okubasaba akhawatuna basisita baffe siwekiri wote twayogereddewo wa inazal okitegete olw'ensonga ti Allah yabaleeta eno mu maaso n'abaabula abaana b'abandi babasisita kubasenga tugambye kuddawa ate kuba maama era kuddawa siwe kiri okuddawa si kitegeeza waliwo guliniki abafuga emmotoka guliniraiti okudda wansi mu bandi mubasenga tutunula waggulu yokka okatege be bavaamu basenga be batuziizibwako bo be bavaamu basenga abazaala basenga abaffe yetugira ki yetutunula tugaa tetukkirizibwa ate bo be bazaala guliniraiti
alowooza lwaki mugambe mu musaayi nti mu musaayi nti senga takkirizibwa kuwasa kyokka ate ye omusaayi gwe okumuvuddemu nti ate bo bakkirizibwa olw'ensonga bali babasajja balala wali sengaawo afaanaganya ne taatawo maama ne taata bataata siweki musaayi kyokka ate bano bagenda okuzaala musaayi gwa kitundu gulimu omusajja yafuddeyo kundika kucolwa ntegeerekese kati basenga ababavaamu kulirirait bwofunamu bwoyagala gende basenga mugaye senga muwalawo nsaba mumpe muwase era ogendanga ne aya eriya suratu nisa nga nzivunule mu luki naddala ku tafusiri eno gyenkuwaddewa agenti ye mwana wange kale tewali buzibu omwana mukuwadde mugaziyo ekika ekyo kyebaita intamalejesi okwewasaamu ng'ate mwewasizaamu mu bya alaali si mu byaki wa ammatukum wa khalatukum mujjukire bamaama abato tugambye n'okudda waggulu siweki bamaama tuddawa nga tutegeeza ki bali bamaama bajjajja abali sayidi eyo tetuwasa naye ate bano ababavaamu bano tunula bulungi kola ki bamaama abato be bazaala bawala baabwe abaabaabwe oba muwala wasooka oba waliwo muwala we kwa muwala we nga muzzukulu ku ye luganda lutegerekeka gulinirait allah agamba wagira ki wasaala olinayo omusaayi gwolaba nga gusaanye nagwo guziizibwe tugende wala nga tetunagenda wala olinayo gwolaba nga wa musaayi eyandisaanye naye ayingirewo bamuziyize omumpe muzibe waliwo tewali ate ne weyandibaddewo ffe tetwongera ku bya allah tetwongera ku bya allah haulai oba abo bawulidde hunna almuharramat min annasab bebaziyizibwa olw'omusaayi obakutte kakati kansoke nsitokingemu tugambye muwala wa muganda wange tanzigirizibwako kukola ki olw'omusaayi gutya kakati nze ate gwenzaala nga nooli yamuzaala boolaba nga omusaayi gwegumu guti ŋŋambyemu enti muganda wange bulaaza wange banganya okuwasa muwala we nyinse kati ate nze bwenzaala omuwala ye n'azaala akalenzi bwo buyingiriramu wa kwegamba oyagala bwoba ng'omubisi gw'enjuki gwakutama n'abaana obalambire nti temukukwatangako kakati bino bibyo nabo balina ebyabo era ebyabo tubagamba nga bwe tugambye towasa maamawo towasa taani sengaawo okitegeke gwebyo byebibyo ate azaaliddwa era byebibye ntegerekese ebyo byebibyo gwaliwo gwameze envigo gwe ŋŋamba towasa muwala wa mugandawo bitegerekese boozaala era nabo aya yaabwe tomuyingiza kubanga kakati gwenzaala aba ayita olyani
bakulu imirira aje imirira janguwa janguwa imirira janguwa janguse mwimirire maaso awo tunulebe angape kwimirira bakiyinza okuvaayo tuula butuuzi dawano mwe mutuule naye kano mukatuulidde ono muganda ono si bwe kiri ono aziyizibwako okuwasa abaana boona abawala nga noono bwaziyizibwako okuwasa abaana boona abawala n'ababavaamu bonna okitegete kati gwate ozadde akawala noono azadde akaki omusaayi gw'abano gwa luganda kigoŋŋanga mu Kurani beyitaani bato beyitaani omusaayi gwabwe guliwa bo bano balinawo omusaayi bano tebalina musaayi gwammwe mmwe mulina okuyunga kuno yensonga lwaki bano olwesiima tubagaba temunnakya nedese bozaala be basisita be Kurani tegiwulire labayo njagala muntegeere bannange ebintu bino bizibu ayitibwa sisita we yono ye maama wa maama oba maama wa mwana wa taata oba mwana wa maama ne taata kategerekesi oyo ye sisita w'omuntu kati ono kubyewulidde ayogerawa khalas mugabenga abaana befumbire salamu aleikum kategerekesi era kameseji kange kagamba nsaba Allah ampeeyo ekyengera nkolere ku aya eyo mu nsonga zino wammanga nina muganda wange Sheikh Abdallah Mutazimbo mama ne taata ne Sheikh Swahib Mutazimbo mama nani ne Musa wange mutaata nsaba Allah ampe ekyengera mutabani wange asiimewe Sheikh Abdallah tubafumbize mangu mangu ne mutabani we asiime wange tubakolere omukolo ekyo nsaba Allah akimpe omanyi lwaki kigenda kukoppwa abantu abasigadde bwe tuli batwafatta ensuna etambule batufuna mpeera kubanga tuli ndi mukugamba bawala bange ne batabani bange nti bali baganda bammwe basisita bammwe ng'ate si kituufu wabula baana bataata waabwe bamuganda wa taata waabwe baana bamuganda wani omuto ate buli kimu olina kinoonyeza bwokiyita ekikulu manya nti kale mu luganda olw'amaani bakika kyammwe naye ekika ekya guredi ey'okubiri ekikirizibwa okukola ki okuwasa n'okuwasibwa mukategete enoonye engeri gy'enyinza okukimatizamu Sheikh Abdallah mpase ewuwe muwala wange afumbirwe ewuwe oba muwala we afumbirwe ewange ne Sheikh Swahib nsabanga abagonzi ekyo nakyo tukyere kiveewo ate kambabuulire ensya
kamba uli masira wallahi binyuma okimanyi nti bonna baba basse mubalabira mu kititi baana era okusaasira okuba okusayidi ebbiri tokumanyi bumwe oli asaasira bombi nga talina gwayawuddemu noono n'asaasira bombi nga talina bwayawuddemu bwe baba ng'eri bagagga ng'eno baavu obugagga buba mu kushayalinzi nga buli waka mu lujja bwe baba ng'eno bagagga n'eri bagagga muba mukumye obugagga nga mubunywezeza okusinga wono ddyo omusajja aluwa nga baavu nnyo nga gwe muli bagagga nnyo n'otandika ate kuliisa eri okategeke wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin sadaka okugenda ku b'enganda ab'okumpi kye kisinga okugenda wa mugamba ki kibadde ngamba seeka kino kiri wano baffe kafe kikuliriza naye genero waffe wano Uganda kiri muhoozi mukyala gwalina singa ogenda omunoonyeza mu famire era byonna biddamu ki ono atuleetedde by'abaserikale atuleetedde by'abaki ebimu mwabyeteekamu bantu babibuuka dda ate okumanya etali shariya etenda kufuuka shariya gwe gwoyita nti mwana wa taatawo tolina muwasa taatawo muto aimini nkyogere nti mwana wa ssengawo mwata tolina muwasa abalala balaba nga ate kwoteekeddwa okuwasa era mu buwalabu bwe bakola simanyi mwana wa ssenga simanyi mwana wa taata muto bagaba bali bannange ebyeddiini ebiki ebyeddiini okumanya omuntu inna al insana la zalumun omuntu okumanya mulyaza amaanyi wuliriza ki okumanya omuntu nti mulyaza amaanyi yeekolako mulyaza amaanyi Allah yamugamba nti abakuzizibwako okuwasa mu musaayi bali 7 yomanyi bwakola agamba nti wallahi nedda si 7 kwokka simanyi obuli si 7 kwokka n'abaana babassenga nabo mbataddemu n'abataama omuto nabo mbataddemu n'abataata omuto nabo mbataddemu yahe Allah musaasizi gy'oli akulondedde ebitakukkirizibwako bitono n'akulekera ebikkirizibwa nga bingi ate oli mukunoonya mu bikkirizibwa ate ogatte mu bitakkirizibwa ate abamu bagira ne bajja ne mu bitakkirizibwa ate ne babifuula ebigeti ntegerekese alwuquufu haithu waqafa Allah azza wa jalla yeddiini okukoma Allah weyakoma yeki yeddiini okwongerako Allah watayongerako kwekuzikirira ntegerekese okukoma Allah weyakoma yeddiini okwongerako Allah watayongerako kwekuki abo musango baziizibwa tobuuza nti ate abaana bange tuli ku kiralu omwana wo bw'anaabanga sisitawo aba muyita senga kitegeeza senga we yamugaanibwa sibaki wa banatu lakhi wa banatu lukhti ne tugenda ku kategole ey'okubiri mu bakyala baziizibwa okuwasa be bakyala almuharramatu min arridaa oba radaa abaziizibwa olw'ensonga z'okuyonka olw'ensonga zaki bali baziizibwa lwa nsonga ki bamusaayi kati bano betugendako baziizibwa olw'ensonga zaki za kuyonka si musaayi Allah n'agamba wa ummahatukum allati arda'nakum muziiziddwako
bamaama bammwe abaabayonsa. Aye muntandikwa agamba hurimat alaikum ummahatukum, muziziddwako bamaama bammwe. Tutegeeza lati waladnakum, ababazaala. Ne wabayo maama kategori namba mmeka ng'afuuka maama mu kukola ki? Mu kuyonsa. Kasita akuyonsa ennyonsa 5. Abaafuuse maama wo. Ngamba mu kiseera eky'obuto, sigamba kati abakulu ababbirira ebyokuyonka. Kategerekese sanga omukulu ali kunywanta agira ki? Ayonka. Ngamba enywanto z'abaana zibassaamu amata. Ndowooza ontegeke. Wa ummahatukum allati arda'nakum, bamaama abaabayonsa. Singa wabaawo akaana ne katakulira mu ngalo za maama waako, oba afudde kato oba ikisi, ne wabaawo mukyala akakolera feva n'akayonsa ebbeere lye, oyo aba afuuse maama waako mu kukola ki? Kayonsa. Bwe kaba kalenzi, kaba maama oyo akaziizibwako n'okudda waggulu. Maama n'okudda waggulu kyeki? Jajja maama woye yakayonsa. Ne wansi sitadda waggulu, adda wansi. Oyo ayonse ku bbeere y'omukyala n'abava mu mukyala oyo baba bafuuse min almuharramat. Takkiriza obagira ki? Bawasa. Baba bafuuse basisita mu kuyonka, oba baba bafuuse bakulaza mu kuyonka. Ne taata bazaala, taata w'omukyala oyo bagira ki? Bazaala ng'ono maama si yabagira, naye baba bafuusa bamuziizibwako, kubanga oyo aba taata waako mu ngeri y'okuba kayonse ku bbeere ya mukyala waako. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalamu nti yahrumu min arridaa ma yahrumu min annasab. Nga bw'olaba mu musaayi abazikuziiziddwako ne mu kuyonka ku bbeere ly'omukyala nga yakuyonsa, nabo baba bakuziiziddwako. Kategeeza kya? Kitegeeza bali omusanvu bwe tubasanga ye. Kitegeeza bali omusanvu bwe tubasanga ye eno gye wayonse. Baba bafuuse ki? Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arradaa. Ne basisita bo mu kukola ki? Mu kuyonka n'ababavaamu. Kategerekese n'ababagira ki? Singa sisita wo mu kuyonka azaala omwana naye aba afuuse ki? Haramu kumuwasa. Abo babiri, abo babeka be baziizibwako okuwasa olw'engeri zaki? Z'okuyonka. Wano mu Uganda tukirina abantu okuyonsa abaana abatali baabo, wabula ninayo mukyala gwe mmanyi kyazange ayinako bwe yayonsa nga si babe, era weebali bafuuka bamuki? Bamunju. Kategerekese. Kale bwe mulabangawo omukyala afudde n'aleka akaana nga kato nga tekasaanira ccupa, bakyala bammwe mubakubirizenga babuyonsi bubeere bwana bwammwe mu kuyonka. Kitegerekese. Kaba ka munju, bali babasisita baako nabakulaza, tekakkirizibwa bawasa, oba bafumbirwa. Wa akhawatukum min arradaa. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okutulaga abatuziizibwako mu kuyonka, yatulaga abatuziizibwako olw'obuko. Banaye obuko kyeki? Obuko kyeki? Singa oli akuyimiriza n'agamba nti baani abakuziizibwako okuwasa, osobola banga ng'otunula mu musaayi gwo nga bw'oŋŋamba
ani akinkolera mu akazinda atunule mu musaayi gwe atandike okuŋŋaana na tusooka ne bamaama senga banyoko bawalawo jajjawo abamwana yabamwana obana wabula basatu abawala bamuganda abasisitawo oyagala kubalukamu jangu obaluke bamaama tebakkirizibwa kuwasibwa baganda bange abawala namu omuto bawalaba abaana babaganda bange omuwala bawalaba abaganda bange abalenzi nesenga mukaaga bulungi balina kuba musa muganda wa maama ani gwalesa maama yagambye maama sisita maama sisita mama muto muwala wa sisita wange muwala wa bulaza wange senga wange ani gwalesa jajja agwa mu maama ani gwalesa yabamaze waliwo yekwese tumwagala ayo tetunagendayo twamumaze bannaye batuwadde mukaaga omusanvu atusewo tuddemu tubabale حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وولدكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت kati tusooka omumu tulabe waliwo bimwezingyako sooka maama kitakukkirizibwako ozeeko bazaala basisitawo ozeeko abaana b'abaana babasisitawo okategete engeri gyeyogedde ne sisita ogatteko ne bulaza bawalabe abo bameka banna tugambye sooka maama ozeeko omuwala gwazaala basisitawo ozeeko abawala basisitawo engeri gyolabye ne sisitawo ogende ne kukulazawo bazaala abo bameka ogende ku senga bataano ogende ku maama omuto mukaaga ne bwozaala kale osobola okugamba nti kasookere ku benzaala kanzire ku maama n'omuwala gwazaala ne bulaza gwazaala ne senga ne maama muto tekiwedde sookera ku mwoyo gwo bwozaala genda ku maama n'omuwala gwazaala
n'omuwala gwazaala n'omulenzi gwazaala kulazawo ogende kusenga ozeeko ani ozeeko maama omuto tebawedde ani abindukiramu jangu kazindaalo gamba nti bano be banzizibwako okuwasa bano be banzizibwako okuwasa benzaala bawala bange mama eyanzaala sisita wange mama gwazadde osisita wange mbawala be bazadde then bulaga wange abaana bazadde senga wange ne mama wange omuto kati tubalabe nga muwasa abalala abini ng'ate mwabo mumugizeeki mwe mulonze ne tuzako kategole namba 2 abayonsebwa olw'okuyonsa manyi maama akuyonseza ne bawala be bayonseza abini ne bawala be mukujete omwo muyingira mu bawala be mukuyonka n'abaana ba taata bayingiramu olwabungi eriwawo wakati waki wokuwasibwa wokuyonsebwa mukyala wooli n'ebirala kasitaba yamuyonsa era singa tugamba singa ensi eno yonna abalimu bayomba ku bbeere lya maama wandifudde oli muwumbi bategerekese oba tobawasa naye Allah yakuyamba yayonsa bati na wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-radha'a wa ummahatu nisaikum kati tugenda kubaazizibwa okuwasa olw'obuko obuko kyeki musajja mukulu ayinza tuwa definition etu obuko kyeki obuko ye mukyala ye maama akuzalira omukyala ne taata akuzalira sigambye nti abako be baani ngambye nti obuko abakuzira abali bakobo muyambe mumuyambe omuganda omutofu saidi y'omukyala agambye esaidi y'omukyala ne saidi y'omwami kweyo bundiyo waliwo ekigendo kikuba mu aya bwe tugamba nti abo saidi y'omukyala ne saidi y'omwami nedda obuko kyeki obuko zendaba nti gyewawasa okubanga owasizza ewantu ofuuka omuko sayidi eyo obanga onafumbiddwa ewantu omupawo olabiseewo mu bye tugenda okulaba n'ekyo tekiyitawo obuko kyeki yogererawo obuko bebenganda ab'omusaayi abamukyalawo totabika obuko kyeki na gwakitaawo ddala gwazaalira ddala obwe bandi badde obuko bwowa enkoko salamu alaikum namu obuko kyeki obuko gyowasa twetaagayo omuntu atugamba obuko kyeki otherwise yokulaneka etugamba obuko kyeki kubanga waliwo abagamba yalwala obuko byebiki babategeeza nalwala obuko wa akhawatukum min ar-radha'a wa ummahatu nisaikum abasokera ddala okubanga Allah yabatuzeezaako olw'obuko bamaama b'abakyala baffe kati obuko kyeki
tweyongere oyo atya oyo nazaala wa ummahatu nisaikum ani nazaala وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن n'abaana bemulera abajja ne bamaama baabwe abaana bemulera nga bakyala bammwe be babajyaki be babazaala ne mubalerera mu mayumba gammwe min nisaikum allati dakhaltum bihin singa bakyala bammwe abo muba mwalima nabo muba mwalimako nabo ani antegedde wanike okulimako ne mukyalawo ntegeeza ki subhanallah bano baagala tugire tumukole twakigaana wano mu lutuula lwaffe tetumukola tusabika abo abakola obuko bamama babakyala baffe warabai abawala bakyala baffe betwawasa bebazaala bebajja nabo lilwafuuka nga takukkirizibwako kuwasa singa oba walimako ne maama we opposite egamba ate singa mba sirimangako naye fala junaha alaikum genda wewasize muntu singa omusajja abeera nasanga ekaliisiza omukyala namukuba okuba mukutegete naga nti ono ngenda kumuwasa ne bakanya amahali namugamba nti kanga kutere ku simu enkyanzija bakukoleki bakumpe aba apakinga emmotoka agenda okulaba omuwala ayitawo gwe nga napapye napapye nasooka sitopingamu amawulire gagenda okwetolola muli ng'oli gwazze bamuwawe naye ate ye maama wani wono balimye tebalimye sibe kiri kyuka bukyusi wasamuwala genda maama olwafuuse maama kategerekese kulano gitegete wati ebibwa ebiri bingi ekyali mu uganda nyo kikusa maama abeerawo nga abasajja babula nga ne muwala wabula musinga nga naye bakyabuzi ebyo bibye tulimu otegete kati abo babiri olw'obuko sibe kiri kakati muwala wa mukyalawo ate kubeera butya obuko muwala w'omukyala bwawasa kubeera butya obuko onjagala omuntu akufunira obuko kyeki okusinzira ku aya ezendi mukubakola mukubawa kategerekese tulabye nga obuko obusooka obutakukkirizibwako kuwasa maama wani wa mukyalawo obuko obwokubiri obutakukkirizibwako kuwasa yani omuwala yajja ne maama we nga yamuzaala ate omaama we noba nga walimye naye agamba allah nti wahalailu abnaikum alladhina min aslabikum ne bakyala b'abaana bammwe bemuzaala mu ntumbwe zammwe bakyala b'abaana bammwe bemuzaala mu ntumbwe bakamwa bakyala b'abaana bammwe abaana bammwe ab'omu ntumbwe zammwe okatege bakani bakamwana ompulire
temukirizibwa bagira ki kubawasa lwa nsonga ki musaayi kuyonka ki buko njagala omuntu ambuulire obuko tekki okusinziira mu ayet muleme kuddamu kutuuma buko butaliyo bakyala mukyala w'omwana wo ow'omuntumbwe mwana wo wati kitegeera tali wa muntumbwe afuddemu yatyoyo mukyala wani w'omwana wa muganda wo sipebitegere oyo aba halali alalayini mwana afudde oba mutalase gwe wasize muki naye ow'omuntumbwe ezo ali haramu wa halailu abinaikum alladhina min aslabikum obuko obusooka maama azaala omukyala obuko obwokubiri muwalawo mukubajjajja ne maama we ate nga walima naye oba walimako naye ne bwafa oyo abada kasita walimako naye abafuuse haramun alaika abadan omulala olw'obuko mukyala wa mutabani wo akuli mu ntumbwe wa antajmau komaawo abawagundi abaziyizibwa olw'obuko mubategedde gattako okuna aya ye yasooka wala tankihu ma nakaha abaukum min annisai illa ma qad salaf oyo naye agwa mu baziyizibwa olw'obuko mukyala wani wataata ntegere mukyala wani eyali mukyala wa taata ate oyo twagamba taata ne waba yasimbako musiime ng'akyali mulamu nga tannafa tokkirizibwa kumuwasa ng'akyali mulamu ne bwaba yasimbako musiime ne bifa ate yagala kuleeta ntalo mu famire omwana yewala ne taata we taata ayinza okuba yeekuba luli bw'omala omuleeta shaitaani nemuddiza ekifaananyi kiri ng'amwegombye okukakkana nga amajambi agavuddeyo okusiramu mulyango ne bugusiba kasita amusongako we kapa basi kaakati yawasibwako taataawo oba balimye oba tebalimye oyo yakuziyizibwako lwaki lwa buko maama wa mukyalawo yakuziyizibwako lwaki lwa buko mujja na nnyina yakuziyizibwako lwaki lwa buko mukyala wa mutabani wo yakuziyizibwako lwaki lwa buko obuko kyeki bebo bana obuko kyeki nange nja kukuwaki nze kyendabanga bwe buko abaayo okusinziira byeŋŋambye obuko kyeki allah yatugaana okuwasa bataata babasiza okuwasa bamaama babakyala baffe okuwasa abawala abazere bakyala baffe nga tulimye nabo okuwasa bakitaffe bebawasa obuko kyeki bebakuzira nga siba musaayi bebakuzira siba musaayi lwe luganda oluleetebwa omukyala gwe wawasa oba kitawo gwe yawasa ekyoyo nkitutte lwe luganda oluleetebwa omukyala gwe wawasa oba kitaawo gwe yawasa oba gwe yeegomba ng'oluganda olwaleetebwa olw'omukyala gwe wawasa abatakukkirizibwako kuwasa olw'ensonga eyo abasooka nazaalawo n'ababiri abaana ba mukyalawo
tujja kweyongerayo mbalala ekikulu wano wewali ekigamba abaziizibwa olwaki olwa musahara olw'obuko bali bameka bana naam omukyala eyayonsaako mukyalawo yetagirawo omukyala yakwaki eyayonsaako mukyalawo omukyala eyayonsaako mukyalawo naawe era baakuzise kubanga yahrumu min arradaa ma yahrumu min annasab singa wabaawo omukyala nga yayonka ku mukyala aba muyita maama mukola ki kati gwe kamuwasa naawe akuzira tokkirizibwa muwasa kubanga maama wooyo mukyalawo mubyosa bitegerekesa naye Seka lwina linabuuza nti ng'ogyeko muganda wa mukyalawo ne nazaalawo muntu kyo w'ekika kya mukyalawo bukkirizibwa okuwasa ng'ogyeko ani muganda wa mukyalawo ne nazaalawo muganda wa mukyalawo tetunnamulaba ali mu kujja wansi ekibuuzo kijja kukola tumazeeyo aya na tulabye nga tugandika okuwasa omukyala muwulirizi omukyala gwe nayokako na kati shekhe ekibuuzo ne kijja ennaku zino okuyonka kati biyinza okubeera nga biri walawalako naye waliwo ebyono okuba nti yavuddemu gundi bamugyemu amazzi ate olinabeera nga yazadde abaana kati abaana bano oli abeera abazadde yenyaabwe oba ono yavamu amazzi yenyaabwe allati waladnakum eyamuzadde ye maama we in ummahatukum allati waladnakum maama we yo yakuzadde naye ngaekibuuzo ekyo kyetaagako bahisa endala nga nnene kubanga kigwa mu bintu ebiri nazira alahkamu nazira kyetaagako bahisi nga nnene waliwo muna oŋŋambye nti omwana atali mu bulumbwe nga si bantumbe zange omuvubuka mukyala we kanzira kuwasa nadde ekiseera ekisinga obulungi omwana omuso ayinza okuba nga ntata engeri ebikawe bitambula mba siresenza sage mu kika n'okwawukana omwana efuniddwa kadde muso oŋŋambye omukyala anzira okubasa omukyala kuzira oyo wamutamanyi bantu womuntumbwe zange naye tewali omutabani atali wa muntumbwe tewaliiwo mutabani atali waki ekizampu kandikuwa ebiseeka kati oli ayogera ku mutabani we naye kati ne muganda we yuli kati oba ono bazaala kati bali mukwogerako ogamba kuba ono bazaala ono bazaala nti bagenda batya ate twagambye nti wahalailu abnaikum bakyala b'abaana bammwe alladhina min aslabikum ab'omuntumbwe zammwe okitegedde ne baba nga bakuziiziddwa wali wano wayingirawo naate nerabidde wayingirawo atali wa muntumbwe z'abaani waliwo abaana betufuna bitabanni ng'afuuse mwanawo kugamba omufudde ngaani eyo omukuzisa nebifaanana bwe bityo kati oyo gwe baali bagyemu okuteekamu wano
okuteekawo nti ab'omuntumbu ezo abaana ab'omuntumbu ezo baali bajjamu abo bemuwamba ati kiddobo kanyonyole bemwadopsinze baali babajjamu nti gweko adoptinga omwana ne kakulira ewuwo nga gwokaletangaka katabaniko si katabaniko era singa kawasa omukyala ne kamutaawo wako ne kafa nasigalawo gwewasize mukyala okitegete gwewasize muki nabbi alayhi salatu wassalamu yalina omwana nga bamuyita Zaidi ibn Harith. Zaidi oyo yali yakulira wannabbi nga yamufuulanga mutabani we. Zaidi mukyala we kasita nabbi yamufunamu okubanga amwetaaga nga obufumbo bwabwe buli mu kulema obufumbo bwabwe bulemye ate nabbi amwetaaga Allah yamugamba tima kana ala nabiyyi min harajin fima farada Allahu lahu. Omubaka tafuna nkenyera kukola ekyo Allah kyamukkiriza. Aya ziva waggulu nga zigamba falamma qada Zaidu minha wataran zawajnakaha. Zaidi bwe yamaliriza okubanga omukyala takya obufumbo tebukyayimirirawo, zawajnakaha twamukuwa newankubadde kuwali olabanga ekitagira ki ekitajja okitegeke. Kati omwana gwadoptinze yokkirizibwa okuwasa mukyala we singa aba mutadde oba nga afudde, naye gwozaalira ddala afudde tafudde tokkirizibwa, amugobe tamugobe tokkirizibwa. Wabaddewo ekyagala tuyingiza mu nsonga egamba nti ate abaana ba bulaza wange abo twabalabye tetukkirizibwa kuwasa baana baki babulaza baffe. Kitegeeza n'abalenzi abababulaza baffe tetuwasa bababuddemu ne bakyala baabwe tebakkirizibwa kola ki kategerekese naye bo bewasa bonge ebirandira egitufuddemu bo bewasa kubanga nabo ayo eberi mu bagamba nti mwe baana mmwe muziiziddwako bannyammwe ne bagundi ate bagenda kutunula mu bali ngaate mu Kurani tebalimu okukakkana nga balina kola kwewasa. Kyensembyayo barakallahu fikum darasa waliwo darasa y'amaanyi omwezi guno emasaka nga 25-26 musabibwa okujja okubaawo mweyigiriza eddiini yammwe. Teri ajja kukusomera ddiini gwalina ogyesome, era bw'onaakola ebitali bisome mu ddiini gwalina okwekuba empewo. Eddiini yaffe yakusoma. Kati gwolowooza eno aya nga bw'ogiwulidde ng'etulambika be tutalina kuwasa, Allah yagissa kukola ki? Kubeera mu kitabo ng'egamba nti hurrimat alaykum kikomaawo, yagissa ogitegeere era weeyise nayo, nga buli lwolaba omukazi akubye ogamba ono muyitaani nti maamawo sisitawo sengaawo maamawo mutoge talimu abo nti yeddira ki nkima nze ndi wankima wasa mwana genda enkima n'enkima be bamanyi tebalina kikawadde tebalina kasaayi wadde n'akamu bitegerekese. Ebyo nno byebiraga nti wasiramu, ebyo nno byebiraga nti asilamuka lillahi wa rabbil alamin, wasiramu eri Allah, kwogera n'okola nga tofunyemu nkenyera. Era ebiraga nti tosiramukanga n'enkofiira gy'oteekako oli mu kwekuba mpewo, ye Allah okwogera n'ogamba naye kati gwolaba ekyo kijja. Bwe tuba n'obusobozi tukugamba yita wali
bwe tuba n'obusobozi tukugamba yita wali fuluma gyeki kategerekese eyo eddiini eddalasa eno ya 25 eriko abasomesa 17 basheekha abalungi ab'amaanyi newankubadde tebaweddeeyo mu Uganda kubanga Uganda olw'okuba nnungi ya muwendo erina baseeka abalungi bangi totunuulira banoga nti baweddeyo kubanga okubamalayo ate awo tuba tugenda kusomesa biki tebayinza kuggwayo mujje tusome ya Quran na Sunna tugenda gisulamu sawa 4:3 ku Lwomukaaga 25 ng'etandise tusome mpaka kiro mu ttumbi twebakemu obusaawa butini tusomere ku makya mpaka kyamisana tutaabana bitegerekese mujje musome basiraamu barakallahu fikum nalekumanyi ekifo tuli Masaka Kitenga kusomero lya Ibn Abbas bw'oba odda ku lw'efiira ku kewaayi n'oyitawo akagga k'oyingiramu nga wakava ku kewaayi otunula ku ddyobo ekikubo ekijja ku ddyo ky'oyambuka mpaka ku muzikiti weegenda okola ki bantu bakulya bakunywa jambu n'omutwe gwo n'ekitabo n'ekkalamu wabula bw'oba oyina ku nteekateeka ate era byetagamu ssente otuwaayo barakallahu fikum yensonga kinagamba ti eno ddalasa abamu ku basaponsa baayo muzikiti gwekaliisizo si bwe nagamba kyonna kye munaba mulina tujja kukitwala ate wa Allah kibe kyampeera nnyingi so ne bwemutugamba nti yonna mugyeyimiridde ffe nga tukita imam buno nabireka bino bankwongere kampongere era ubundi Friday wedde sajja lwa nsonga eyo tutambula nnyo buli watulowooza nti bayinza okutuyamba tutuukawo kati nali siina webigatta ne leero katannemererwe ne ŋŋamba kangende tumalirize abakyala abaagalibwa okuwasibwa ne bakubadde tebaweddeeyo naye nga aya kumpi tugituuse ku nkomerero Friday gyakyala tujja gimalayo olwo tutandika okulondamu eddembe ly'abaki gwe tonalirabamu gwe Allah mukyala gwe okufuula abaana bo nga tebakkirizibwa kukusemberera yali takulwanirira yali tali mu kulwanirira okuteeka reedi ku gwe nti baana bange temusembera gyendi yali talwanirira gwe omanyi abaana kyebandyekoze twandibaddenga embuzi n'ente Allah n'ateekawo reedi eryo ddembe ly'abali aye bwogenda kubawalabo gwomanyi kyekiwa omusajja okulima ne muwalawo omanyi obuwemu obubaawo Allah n'ateekawo ti alwanirira bakyala alwanirira baki bakyala n'ebirala bwebityo وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته